24/7. News in the Mirror. Sima kituteremu mu background out tugendereko tuleme kugira eyawangula Media 24/7 tukwaniriza nate program endabirwamu tubeera bonna okutuusako ensonga ez'enjawulo mu ggwanga nga olabye vibe anifa gy'atandikiddemu yeeyo ya Kivulu yabaddeyo ekkololo y'omukwala batudde mu maaso awo ababadde ekkololo mukuliko eyo mwebale kukiikirira omwana Semanda yani Mansur Semanda the king himself. Yeah, king himself. Yeah, King Saha. Only king herself. Katwegala funa king himself. Yeah, bamuyita king. King Saha. King Mansur Semanda yabadde n'ekivulu ekyamanyi wali ekkololo era Bannayuganda mwakijumbidde nnyo nnyini ddala. Yes, I was overwhelmed with the numbers. Zabadde ekkololo nabadde sisuubira nti people love partying so much. Anifa kulika ekkololo. Twavuddeyo munange ife aba king. Naye last week naye wali ekivulu ekya Rage. Mwana wamata wamata mwana wa Rage naye yali na performance naye yali nungi. What I know about Rage is one artist who goes at his concert natakyusa ngoye instead n'atuulako butozi kuzaba ayambadde era waliwo abamugamba lwaki toyambala n'abagamba bulungi genda mu exhibition yangoye era ngenda kuyimba. I love his music. By the way, Rage is he's a good musician. Naye waliwo king. So is it about Rage and King Saha oba? No, ebivule batandise bifuula babitaddemu tribalism. Are you serious? Nga bagamba eky'Omuganda n'ekyomunyankole tulabe. Omunyankole yagenze n'ategekera Buganda. Yakoze overwhelmingly. Yakoze meaning Abaganda bamuwagidde. Ate n'ekiralo kyolina okukkiriza Abanyankole bavudde wala. Abanyankole Banyarwanda bajja ne bawasa Abaganda baffe eno. N'Abaganda bagenda bawasaayo. So it means tewakyali. Abanyankole bavudde Mbarara ne bajja ne bawagira omwana waabwe. Ani? Rage. Babatise ku baasi z'Embarara. Ne n'ab'e Buganda babaddeyo. Because if it was about there are people here who love his music. I personally love his music. If it was about kubasomba tuliya ntegese Embarara. But ekitegese no Buganda meaning he has an audience this side. Ayagala kukakasa. Lwakwaya wasadda yandibadde tugamba nti nayagala kufunayo ekiganda eno kimu. Akayimba ke ne Spice Diana okamanyi. Omukwano gw'omusheshe gwantudde negununula byange byagwa wali Galaxy y'ebbombo wandibadde otukyezaamu ebyuma byagwa wali mu Galaxy y'ebbombo naye bakoze King Saha kyabadde kirungi nnyo abantu bawagidde oba kiyise tribalism. Ugandans, I think it should we should just support musicians as they are, and we support music as it is. Good music, of course. Those two boys are good at Saha music. is one of the guys abalina ku maloboozi. Yes. Yaddala. Era kubanga eddoboozi lya Saha lyagala okufaanagana n'erya Mugenzi Radio. Achi mufaanaganya. No, like, yes. Outstanding. Eddoboozi lye ddungi nga liye. Yes, eddoboozi okay, of course baagala ogawuliriza nnyo ennyimba za Saha and you bring back radio. Like those two, yes, I know those dungi. But me, I don't agree with okufanaganya abantu amaloboozi. Like for my case, nange n'abantu bamfananya amaloboozi, but it hurts me. Sikyagala. Kinnuma. Gwe bagambye Saha kimuhatinga. Of course ne radio naye yali okufananya omuntu omulungi. Ow'amaanyi. But he's a good musician. Olaba nti kati music gwayimba, it has a lot of sense. Alinga Chameleon we yayimbira. Chameleon ayimba nyimba. Yes, ayimba love. Ni waliwo ayimba nezikwatako ku bantu. Kati atandise okuyimba music akwata ku bantu. Chameleon yakuba ekiyimbaawo. Chameleon ayimba nyimba nga Chameleon yana ekiyimbaawo kyekigenda tuwa anthem y'omwaka guno gwonna paka gumalako. Tebatuloga. Bataloga batusibira ne mu bucupa ne tuta ndawulira endongo gwe Kampala wano. Era era kati oyo legend avaayo na abayo kamu naddayo nakweka munaddayo naye nga Saha watambulira siwabi walungi. By the way, and thank you Ugandans for the overwhelming support that you showed our boy. It is good. Naba abagende wa Rage
it is good. Reggie ayimba bulungi naye. Laba nti ayimba nyimba za love naye nungi. Sibitegeera sijja kulimba. Naye ogenda ne beat. Ogenda ne beat. Ogenda na beat. Kati ebyasaho obitegeera mulirwanwa lwaleero. Muliraanwa lwaleero. Kyola kyalandiro bitegeerekeka bya bulijjo. Ebintu bye tusiibamu wano bulijjo. Naye ayina kayimba ke yayimba mutuleke. Saha kayimba. Kamanyi nabadde maya akakayimba tekajja kugira naye so munalabye omukazi ng'akakabirako mutuleke somanya biki nkerabidde amaanyi nedda nkerabidde mpozi nga producer wafe akatuwa tutereka akayimba ako sebuffe tukajjukire nze nkerabidde ndabye omukazi gwe mulabye omukazi ku X nga omukazi asudde kabebi kakawonze mutuleke so yaluyimba oluyimba luli political. Hey, it is a political song. Ne tabs omulabi. Ninye tabs. Ninye tabs yabadde wali nabalaga nti kifulu kyabadde mulu nopo ko tabs like the tabs era bana wedda bagenze linga walabye mukadde asimudde egundi ya nopo. Egundi omukadde ngana kibebi kyara myaka 25. Mimbi myaka 25 mwadde mingi. Kibadde na myaka nga 19 awo. Mukadde ali serious akubye suit ya nopo ne ka baby. Banange mujje ebyobufuzi mu bivulu. Mujja kulemesa bana bafu okuyimba. Ngaki? But before even the chivulu this very week wabeerawo nnyo akavuyo wali makage. Ewasaha. Walu arrest zakolebwa. Birimu mukyala Saha. Birimu mukyala Saha. Bya mukyala Saha. Mbu mukyala Saha munene by the way. Mukyala Saha abubira nkintu kye. Ensonga zaali ezo. Walo girl child yali sizanga ate mami wa mami simanya. So kati we had to streamline buli omugwa gyogwa nze mukyala mama bana mama gwe ate ndi from the family ya wagulu. Saha is protected gwe mwana. Saha is so protected. So protected because the baby mama, one of the baby mamas, the baby mama has nti aliko mu family yabagamba nogu. Era? So bagamba nogu, of course wagenze n'aboggola. You have to lay low. So waliwo arrests zaali zikoleddwawo bali balina gwe bagenda okukwata awo ono omuwala Winnie wa mami. And then bamaliza ate bakutte Musemanda yennyini. Winnie wa mami uva ku family y'abendi no ndi mwana muto ova mu bintu ebyo. Nalako ka receipt ka gundi ka reference nga kali kayita is it online harassment something like cyber harassment. Ng'omukyala yava ya claiming. Ne ku TikTok abadde ali so vibrant wabogula. Okay. So Mansour Semanda ali protected mu ngeri emu endala. It depends nga akola bulungi oba akola bubi manyire emboko wenyokera. Emboko bagiyita mangu. Mina saa si emuntu gwe bamalaga gira gakuba emigo. Anti that's si bamalaga kuba emigo naye but it depends ani akuba. Ajafuna eno side bwagicankalaje emboko ebandala. Ibandalamu. Tinza okuddamu emyaka lulu. That takes us to Benita by the way. Benita, this social media girl abadde akola. She's a barista. She's a barista in UAE. Yes, mu UAE. Abadde akola naye nga ali so vibrant ku TikTok. Yes, mumanyi. Kubaleeta ngombo gyenzijukire nnyo egamba nti manyi mwefula batumanye ennyo katuwa n'ondiwa. Okategera ka trend yako. Bade ndabanga she's trending a lot nga bagamba abana banu bamulemeseza. Yeah, what happened is Benito yabadde ku social media ko nga omanyi party jawagira. Yabadde erabika. Era abadde inako ne hashtag abo bagamba bwaba tajja kulayira bwemba tajja kulayira katulawo batalayire mugenda kola woki matusubiza waneno mukakuumiddewa mukakumye mufulumye gwanga you understand. So abadde so vocal abadde provoking abantu. Provoking I can't say provoking. Yes, that is provocative, being but provocative. Everybody has their own, Why are you provoking people who are already freedom of speech and freedom of bamuwangudde? You don't need to add insult. But then batugamba tukuuma akalulu.
kati yes byaggwa we move on but era badde ya moving on but then omanye ebintu bya social media wobanga obadde kale nga bwe provoking o provoking eno side ya nope mukwano terugwa olwa nope terugwa abaana babeera mu social media kati it happened nti yagenda n'alabikirako ku page ya company so ku page ya company n'abakunga ba promoting ibintu bya company because bafomba ka chai ka coffee bakola so abaana ne bayikira comment section ya company ne bayikira comment section ya company and you know those companies they consider bafa nnyo ku social medias nayo bakuwa omulimu naye hanifa n'ogenda okufuna omulimu they have to look through your socials okumanya how are you performing they look at the comment section bakwogerako ki kasebanga kasa kajjudde eyo mukwano you can't get a job mwaga mawanga naddala ejo emirimu bwegityo they consider the public I think those companies don't want to be to associate someone who is into politics. Not just as politics, because she has been doing this for some time. Even before Kuronda, yes, but it's not about politics, but it's about the negative comments. Because the page is a company. They shifted from our personal pages and they went to the company pages. Banange, come to me personally. Come to my personal page. Don't go to the company. Because it's about me, not the company. Nenga bali bagamba mission college. Mission kule mesamulimu. But eventually they succeeded. They succeeded. No, didn't NRM na yegena mu omulimu. Yeah, ndabyeko minister, state minister of government nga akikutemu awo nabako omudidi gwakiteekamu. And then, yes, she lost the job because either she has to come back or look for another job. But yeah, she's going to have a heroic welcome back home. Era ne convoys geno mununa. Bamukwasa wali omudidi gwe. Omutwalo gwa dollar gugenda just muyo zaako. Mukubako nfuufu. Then after, she's in things. Oh. She's in things. So eventually, bwokola ebintu ebimu yield mass eyo. Bako kyotandika Rosette. Batumanyidde onofuna. Omwana yakifunyemu mu byokusaaga awo. Yeah, but anyway, kituufu oba ofunyemu naye kiba kirina kati right now ofuna omulimu eri kiba kizibu. Because they have to look through. I know laba abantu bakwogerako ki. If you're this person yomugwavuma gwagamba me what I know about UAE is that you do not want politics around them. Nese ya ojula mirundi emikanga evaamu amawulire newegamba even talk about COVID, the COVID time. Talk about the war that is going on between Israel and America, gundi Iran we yakuba wano gundi wabuli amawulire mekaaga gava nti balina abantu bakubingi. Yeah, that country is so protected. So Benita is coming back to receive Afunaka Center care. Either she's coming back or looking for a job elsewhere. But I think she has won. She has what? Awangudde. Ani awangudde? Benita. Yawangudde oba Benita awangudde, because if you're coming back home and your government gives you that money, also you are rest assured you're going to get a job. Kyekisinga ekyo okomyewo waka okusinga okubeera eri mu ddungu eddungu lyonna bannayuganda bazibwe. I've seen some Ugandans bagamba nti kati twakimaze ku kya TikTok, let's look for other social media platforms, let's go to the Instagram, let's go to other, and olabira ddala ng'omuntu ali so determined okufiiriza munne. But that's not good. Ugandans, let's not fena tulina ebintu byetukirizaamu abalala bebatakkiriza, but I think that was bad on the side of opposition, especially NUP. Okwagaliza Uganda munammwe bamugobe ku mulimu ate ng'ali mu mawanga. That is not good. Imagine it is you who you've left your country, ogenze tubako ne kyetukkirizamu buli omu alina kyakkirizamu, but
what unites us is we are all Ugandans at the end of the day. But then ogenda okimalirizanga gweyagaliza okufiirwa ku mulimu akusinga way too much. Anti kati agenda funa akasente ke abadde asevinga akasente ke just in case abadde akola bulungi. Of course era ne company omulenga off bamazemu wa sente ze. Like we are paying you for era mnange ngamba mnange mwenda bangenze waka. Anyway, sometimes okukolera omuntu otima gwofiirwa ate ye sometimes nafuna. Exactly. And she okay, ayinza okuddaano nafuna n'ekirimu kye kimu akasente akangi. Mwana we recently yavayo n'asiramuka. That's what I remember. Benita? Yeah, Benita. Nakola atya? Yeah, me actually the social media agents she came out and embraced Islam. Abantu ne bamuvuma nnyo raba abantu bolimu ate nga batulugunya abantu n'agamba nze nkikoze ku lwange kubanga ye yafuna I think abantu beyasooka okukolerwa bali balungi something like that. Yes, and she embraced Islam era musiraamu oyo. Entertainment mawulire amalala agatambula bayize tuddamu okulongosa nga 29 mwezi guno. Yes. Kasasiro bamutute. Kasasiro nalabyeko omukyala oli gwofaanana ennyo. Buzeeki. Pane mfaananya buzeeki bannange ngenda kugendayo ndabe ku sister wange oyo. Nalabye buzeeki ng'agamba nti they have gotten like companies nga 8 zigenda oyola Kasasiro. Hey, that is good. That is good. Ezigendo yola Kasasiro. Ninako ne mukwano gwange gwemmanyi munnabyabufuzi bamuyita Kasire Sendagire Muhammad. Yali alinako petitions. It's not a petition. Yali yawandikirako Prime Minister ng'amusaba ku nsonga yo kumanaginga Kasasiro ono. Yalina ekiteeso kye ng'agamba nti singa government ekwatagana ne ba LCs naddala bano abalondeddwa. Ba LCs abo basobola okwidentifyinga abantu ku bitundu. Abayina emmotoka obutonotono wheelbarrow kanta fuso biki. On that day those people can volunteer those vehicles government ne bateramu amafuta Kasasiro natasigala ku nguudo. Okitegeera ku luguudo ku lunaku kubanga byokola ate emitino byekaawo tekikola makulu. So mu nsonga yagamba nti okwata chairman no empowering ne basobola okumatiza cause bamanyi abantu ku bitundu byabwe. Bamanyi abantu ku bitundu byabwe bamanyi who has what ne motoka kikaacha inaka kanta inaka fuso nga basobola okuba street talking. Government ne bateekamu ko kafuta katono. Oli n'agamba okay kanta yabakiteddemu amafuta kanike kwano bateekemu Kasasiro tumudamping instead of omuleka ku street. Exactly, that's a good initiative. initiative. Yeah, ku bbaluwa yali yagiwandiikira Prime Minister and Prime Minister received it. But I'm yet to find out how far they have gone with that. Naye nalabye ne KCCA nayo ng'erina companies around 7. Aitakiriye wa Mwami Balamu. Eki. Aitake oyo petition ensonga yagiteeka wa Balamu. Mwami Balamu ye bitu bitu. Balamu si ya ensonga si yagirimu. Yes, I know. Naira wa local government. Minister wa local government. Mugambe Sendakira akulaba. Ate Mr. Balamu ebintu byo bimanyi. Bikolera bitambula speed. So ensonga takola ki? Taziramu. Our Prime Minister being that she's the Prime Minister, ali busy nnyo. Yeah, ali busy nnyo but then ensonga zino yazikwasaganya. Yes, ali busy. Yazikulemberamu era yandibadde azimaliriza. Yandibadde yabeera n'atunulira mirimu nga bwe gigenda mu maaso. Oba oliawo local government bandibadde bakwatagana wamu n'abakulembeze bw'ebibuga ensonga ne zigenda mu maaso. Oba tukyali awo gavumenti yagala kukyusa kibuga ekikulu ekya Uganda okukizza mu district endala. One of the districts that have been mentioned is Nakasongola, my neighboring district. Mamanga mwesiini mu kikulu. Feba nange tugenda kubeera tugenda kweyagala Kasasiro watumuzeeyo. Wangi? Kasasiro gaba bazzeeyo. Nandi ekibuga kibeera bize nnyo mbeeramu Kasasiro mungi. No, kiri kyo wetuba tugenda kukyusa kitegeeza tugenda kitereeza. Tugenda kuzimba ekibuga. Anti manya abantu bonna bagenda kudduka e Kampala baddeeyo. No, Kampala asigalawo. Yes, asigalawo naye nga manya Central Business District and asigalawo. Yes, asigalawo naye kati of course capital people want to stay in the capital. Yes. People are going to run away and go to the capital. But is the idea of okukyusa city ogitwale Nakasongola or any other place
Is it really necessary? It is not. Uganda won't be the first, of course. Yeah, it's not. So many countries that have shifted their capital cities to other. I had even Egypt right now. Egypt naye eri mugundi. Tanzania yakikola n'ekitwala e Dodoma n'ekijja Zanzibar. Yakijja wa? Dodoma. Yakijja Dar es Salaam. Yeah, yakijja Dar es Salaam. Yeah, Dar es Salaam by the way to Dodoma. Which other country? What I know Nigeria. Is Nigeria here yakijja Lagos n'ekijja Abuja. Yeah, I think it is good. It is not it is not a bad thing if it is going to be done the right way. No, Hanifa, look at it in this way. Tulaba Kampala bwafanana. Bwe tubanga tulemereddwa okutereeza ono Kampala. How are we going to maintain another city? The reason would be tutereeze ono aliwo tumufule a better place for everyone. N'ekyamazima otuuka mu CBD yaffe, Central Business District yaffe. Drainage system. And most especially the drainage system. Obukuba butonya butini bwe bati wali okukola oluguudo that is Kampala Road. Nakasongola abahamu ogenda bo bakoze oti. Kampala omusajja atunga azimbye. No. Nazimba ne kumala. Nti nene tege. Nazimba no kwa kati Kampala ogenda. Kati ate ekibuga ogenda kijjawo. Okize. Abantu bagenda business go tumanyi bana Uganda. No, it does not mean. Yes, I know but still they way kati wali ebivuga binene nnyo byakulakulana but still tewali bantu abantu badduka bagamba tugenda Kampala tugenda Kampala kibuga ekikulu era nalabye omukyala yalese ekiteeso omukyala honorable minister Muhanga yes ngagamba nti ekirungi ekiri Nakasongola teri nnyo bantu bangi ate ekiralo gavumenti enayo ettaka lingi by then Nakasongola gavumenti enayo ettaka lingi. Nakasongola is a very big thing. It's a very big district. Erinamu nsozi erinamu enjazi and it is usually more affected with the drought. Yeah, the land is flat. Yes, not flat. Nakasongola is not flat. So mba ntambula ndaba engeri flat. Oyitawa ngende eggulu mpita Nakasongola esinga obunene bana muvuga Nakasongola nga temugifuluma. Nakasongola erimu enjazi. Yeah. It's very dry. It is very dry. Why? Very dry. Usually kasena nga musana gwaka. It is Nakasongola osobola okututa muno nyaka green ne kakubula. Kituufu, yeah. Nekirala abantu bali so displaced. Tebali nnyo butogo bw'abantu. Tebali nnyo katoka. Naye munange teekayo ekibuga ojja balaba. Naye waliyo ebintu bingi, waliyo barracks, amagye. Teekayo ekibuga ojja kubalaba. Bazimbayo ekisaawe ky'ennyonyi. Waliyo ebintu bingi gavumenti byegezezzaako okukola but okutufuula ogifula abali wali tuba twesiimye. Era munange era munne naffe tuba tusembera. Ojja kutambula obigera okutuuka mu Seno. I think for them to choose such a place that is usually affected by drought. Wabakoye amatabagana aga Kampala. Matabaga kitte ebintu by'abantu. It's the poor planning of a government. Government what you planning ira bulungi kibuga byebimu ku bitu etusanga. Still if you're not going to plan for Nakasongola very well, it could also have the same problem. It will happen. Exactly. Nga toji planning inde bulungi drainage bichi byonna toterezeza nabyo amazzi nga gazze nagera gabaga genda ekirungi Nakasongola teni nnyo ntobazi. Binawo n'ensonga endala ezitambulaawo ez'omusango gwa Susan Magara. Abasiraamu tetuli basanyufu yadde n'akamu. Kale nange wadde siri musiraamu naye nange siri musanyufu. Kituufu. Siri musanyufu cause nange atasoma Quran noonya nfumiitiriza kubadde eddiini kino abaana baffe gye bagenda osoma ng'erimu obuntu obutategeera. Akawaayiro waliwo akawaayiro ffe ng'abasiraamu akatukkiriza. I think prison abakulira prison batuyambe abantu ng'abo abazzi b'emisango baleme kwerimbiikira mu ddiini nga bakola emisango gyabwe kubanga tewali abasiraamu bakozi
Muslims are hard working. Anyway, tuli ku musango gwa Susan Magara ogubadde ogwafundikiriddwa ennaku zonna judiciary esigeddamuzi liri mu kufundikira emisango egy'emibiri naye n'ogwa Roma nagwo bagumaliriza. By the way. Kati so ogwa Susan Magara omukyala yavaayo n'agamba mbu eddiini mu Qur'ani mulimu akawaayiro akatukkiriza okutta. Ku nsonga z'omukyala Susan Magara yattibwa. Abantu abavunaanibwa abamu babasindisa kugwa kufa, abalala basaliddwa obulamu bwabwe bwonna mu kkomera abalala n'emyaka egiwerako. So ensonga eyaleese akalumanywera mu Bayisiraamu, sina mu Bayisiraamu nange omu wadde si Muyisiraamu naye nange kyankutteko, kwe kugamba nti n'eddiini erimu Qur'ani erimu akawaayiro, eddiini erimu akawaayiro akatukkiriza okutta. Abasiraamu kyebavuddeyo okuwakanya. So omukyala oyo right now ali luddewa? Ali Luzira yazzeeyo. Anti y'omukogo basalira akalabba. Ate naku zino ndaba nnyo ba bloggers nga bavuddeyo ba interviewing aba family members b'oyo omukyala nga bagamba omukyala oyo mbu there's something more to what she said. Omukyala oyo mbu emisango si bye yayiza kale tetugenda bigendamu ebyo but that statement and portraying them nga baseeka bonna bakuzizza ebirevu. Njukira abantu bagenda mu makomera babasazaako ebintu bingi basalako n'ogendayo ne dreads bazisalako naye abasajja ne bajja n'ebirevu ne babambaza amakanzu. Ekyo naye bw'okiragamba abasiraamu ate era bazzeemu ne bakola ki bakuba bomu bazzamu okuba bomu. Kibi nnyo ngeri gye baportrayinzeemu eddiini y'obusiraamu. It is not a good thing. It is not a good. It did show a good picture to the country, to us, the Muslims. Kintu kyatukutteko nnyo. Tulaba nti omukazi ali mu jalabibu ate ali mu kweyogereza ebintu ebitategerekeka. Era n'ababaka palamenti aba Muslim Parliamentary Caucus bavuddeyo ne bapetitioninga speaker baagala ensonga zino ziteesebweko mu parliament. Gundi judiciary egende ejjeyo statement y'oyo omukazi. They can retract it. Nayo n'ekkooti era yasaze n'omusango gwa yali omukulu w'ekika ky'endiga abamutta babiri basindikiddwa gwa kufa then nabo ne basalibwa emyezi egiwerako. Ennaku zino Sigeddamu ziri mugezaako kuwunzikawunzika egyo emisango eminene. Abantu be basalira okufa babatta. That is the unfortunate part. Tetunatuuka waawo kuba n'owaabaana n'okero naye tetunamanya bw'ali. Kati lwaki basala okufa ate nga tetukulina? Okufa wano mu Uganda kwenkanankana ne life imprisonment. Kati abali ku life imprisonment cause issues ensonga z'okukyusa akawaayiro ako kafula very active oba dormant oba okukajjamu zikyagaanya okuleetebwa ku table okuteesebwako. It's one of the things that should be brought to table. Tumanye nti omuntu bamusalidde okufa, tumanye batubulire nti bamusa oba yafudde oba bagenda mu because mulina okutegeera n'olunaku olwebagenda okumusalira omusango gwe iwanga bamusalidde ogw'okufa. Of course. Wow, bomu cultural performance bebanaffe abaana abalungi abazina amazina amalungi abaana bato abawala n'abalenzi abagenda okwesa omukolo gw'ekitiibwa tunoonyeeko tusangibwa Boyegerero Kirinnya gwe ayina omukolo gw'otegeka gwa Mbaga Kwanjula Kasiki corporate function yonna olina abagenyi b'oyagala okukyaza tujja kusanyusa abagenyi bo nga tuzina amazina amalungi abaana abo balungi tunoonyeeko tuwa emirimu enamba zaffe ku screen kwe ziri ojja kubanga ate otufuna bulungi nnyo. We are very affordable and very smart. By the way, abana baffe babeera smart nnyo abatulabyeko batumanyi nti abana baffe babeera so smart, so presentable, omukolo bajja abana babeera disciplined, balina empisa, balina empisa ate balina ekitone bazina babiri. They can dance. Amazina aga buli kika amazina aga buli kika ntogoro ntongolo maganda masoga magisu mazungu makalamoja ma Mexico maitale gonna abana bazina amazina mangi banoonyeko basobole kubanga ate bayise omukolo gw'ekitiibwa so nga tina wazimba ennyumba yo agalo zimba ennyumba empangaze ennungi ate ewese ekitiibwa tanoonya bannaffe Agapana Stones and Concrete Limited be bagenda ate okuzimba ennyumba yo bakikomera kyo nga kiwangaazi nga kirungi
ozimba nyumba nekoma ku mulembe gwo kiba kyakabi nnyo wabula zimba ennyumba egenda okutuuka ku mulembe gw'abazzukulu n'abazzukulu agapana stones and concrete limited amayinja ogalaba malungi nnyo mazera stones black brown kalangala bonna ojja kubanga obasanga mukono ntaawo obafune bakuwe services ennungi agapana stones and concrete limited. Media 24/7, come and partner with us, come and sponsor us, come and give us your business, come and let your business be seen by the entire world. Jangu abantu bakulabe kikyotunda kikyolanga business yo tujikuba abantu maaso buli wamu wetuuka abantu basobola okutuuka kofune ba customers abawera nga olanga ne Media 24/7. Numbers zafera ku screen kweziri tunonyeko and we shall be at your service. Bado Rosette Nasa onaka tulekera sina kimbalekera aba tuinayo ebivulwawo njagala kutwalako mu kyanna matovu ku Serena. Namatovu ayina ekivulu ayinayo nyimba ki bagenda naye abasajja kikite mu matira nkadde mbadde mbaye ayinayo kumpya and I'm an oldies girl. Omukyalo oyo bambi ayimba bulungi nyimba za culture ezo biki Media 24/7. News in the Mirror.